أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abaganda banga bampiriza abebitibwa amatenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tusabe ebyengira n'emirembe bideri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awamu n'abantu b'enjuye ne basahaba be n'abo bonna abagoberera obufu bwabwe okutuusa ku nnaku lw'enkomerero. Nga tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyola oba okuvvuunula ekitabo kyaffe ekya Buruda eya Imam al-Busiri mu lulimi Oluganda, era nga kino kye kitundu kyaffe eky'omukaaga alhamdulillah, nga twakoma mu kitundu kyaffe ekyokutaanu nga tuyingidde mu mulyango ogwokusatu albaabu oba alfaslu athalithu fi burudati Imam al-Busiri. Mwana wattu twali tuyingidde mu mulyango gwaffe ogwokusatu mu kitabo kyaffe kino ekya Buruda, era nga olw'okuba nti omulyango guno mugazi era muwanvu ate gwetaaga era still okugaziya, tetwasobola kubeera tukola ki tugumalako mu kitundu kyaffe ekyokutaanu, era still tugenda kubeera nga tukola ki nga tutandikirawo wennyini we twakoma tubeere nga tukola ki tubeere nga tugenda mu maaso ne Buruda yaffe eya Imam al-Busiri. Wabula nga nkujjukiza nga bwe twagamba nti mu kitundu kino ekyokusatu Imam al-Busiri mwe yatandikira ekigendererwa kye ekituufu ddala lwaki yawandiika Buruda eno, mwe yatandikira okwolesa oba okulaga ekigendererwa kye lwaki yakola oba yatontoma Buruda eno. Nga n'ekigendererwa kye twakiraba tukimanyi bulungi era twakiraba era tugenda kukiraba era tukyakiraba, kwe kusuuta Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'okwogera ebitendo bye n'okumuwaana n'okulaga kiki ddala kye yali. Ompuliriza bulungi, ekyo nno nga kikulu ddala. Omwana Adamu gwe wenna Omusiraamu osaanidde okumanya Nabbi wo n'okumanya ebitendo bye n'okumanya amadaala go oba eddaala lye lye yali alina oba lyalina eri Allah subhanahu wa ta'ala n'eri ensi eno. Era ng'ekyo mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala yakitukubiriza nnyo okumanya bannabbi baffe n'eddaala lyabwe, nga bagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa ng'akola ekitiibwa ali istifham al-inkari, yeebuuza ku bantu b'emirembe egimu abataategeera nabbi waabwe, n'ababuuza n'abagamba nti am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, ti abaffe abantu abo tebaategeera rasulahum, tebaategeera mubaka waabwe Allah gwe yabatumira, yensonga lwaki bamuwakanyira bamutamwa. Nikibeera nti n'obutategeera nabbi wo oba obutategeera nabbi naddaala lye naki kyennyini kye yali esobola okubeera ensonga ekuviirako okukola ki okumuwakanya n'okumutamwa, n'okubeera nti okola ki mwana wattu owakanya ebimu ebibeera bireetebwa ye oba ebyo ebimwogerwako. Nekibeera nti omusiraamu yenna yalisaanye okumanya nabbi we okusingira ddala Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'okumanya eddaala lye eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Imam al-Busiri mwana wattu mu mulyango guno ogwokusatu mwe yatandikira ekintu ekyo, mwe yabeera nga atandikira ekintu ekyo era nga gwe mulamwa oba kyekigendererwa lwaki yakola oba yatontoma Buruda eno gye tuli mu kubeera tukola ki tunnyonnyola. Era nga twali tutambulidde ddala nga tutuuse ku baiti yaffe oba ku kitontome kyaffe ekyasatu mu ennya, ekitontome kyaffe ekyasatu mu ennya, era nga twakiraba kigamba kitya. Imaamu yagamba nti wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhruji dunya min al-adami. Nga twagamba nti wano Imaamu yali akola ki, yali ayogera ku mbeera ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam butya bwe yali omwerekereza, era butya bwe yali atali muntu wakwagala nnyo byakwewunda bya duniya eno, butya bwe yali omwerekereza ow'ekitalo, era butya bwe yali nti ye yali muntu ataagala byakwewunda bya duniya eno, newankubadde nga twakiraba era nga kyekituufu era nga kyekinywevu nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa ebisumuluzo by'amawanika g'edduniya eno oba ebyobugagga by'edduniya eno, era nga twakiraba bulungi nti ensozi empanvu mwana wattu zabeera nga zikola ki
zabeeranga zimwereetera era nga zikola ki zimusaba okubeera nti bw'aba ayagadde zifuuke zaabu amukozesa amala ebyetaago bye n'okubeera nti yeeyagala kulamu bwe duniya eno n'abeera nga akola ki n'abeera nga agaana ng'agaana era n'alaga nti ye ayagala kuwangaala mbeera eno eyaki mbeera eno ensaamusaamu eya bulijjo embeera y'omuntu wa wansi ekyo nno kimusobozese okubeera nti takola ki teyeerabira Allah subhanahu wa ta'ala. Awo twannyonnyolawo bulungi era netubeera nga tukola ki nga tutegeerawo ti newankubadde nabbi nga ye omuntu yalina obwetaavu bwe ng'obw'obuntu ti omuntu yenna aba n'obwetaavu bwe obuyinza okumusindiikiriza okubeera nti yali yetaaze ebimu ku byokwewunda by'edduniya n'ebyobugagga byayo nga ffenna naye tukimanyi nti omuntu obeera nga olina obwetaavu oba weetaaga kuki ku byobugagga by'edduniya obeere ng'omaliriza obwetaavu obwo naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam newankubadde nti yabulina obwo mwana wattu ate bo tebwamusindiikiriza era tebwamutuma kubeera nti yeemalamu n'ebyokwewunda by'edduniya wabula yabeera nga byonna bikola ki araha ayyama shamami nga twakira mu kitontome kyaffe ekyayita nti byonna yabiraga nti ate ye wa waggulu nnyo okusinga ku mbeera eyo embeera si embeera ye gyakola ki gyayagala wabula ayagala akhira ayagala ebiri ewa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti ma inda Allahi khairun wa abqa ebiri eri ewa Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu byebisinga obulungi ate byebiri abqa byebyokusigalawo omuliza bulungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani ekitiibwa wa inna ad-dara al-akhirati lahiya al-hayawan obulamu buli obwenkomerero bwe wa Allah subhanahu wa ta'ala lahiya al-hayawan bwe bulamu obwokusigalawo nga bulamu wa illa bino ebyokudduniya byo byonna birifaaniya mwana wattu byakubeera nti bikola ki biggwawo kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga akola ki yabeeranga ebyo mwana wattu abyesamba n'aluubirira kiri ekinene ekyeri Allah subhanahu wa ta'ala. Wano nno wetugenda okutandikira ku baiti yaffe oba ku kitontome kyaffe ekyasatu mu ettaano. Imam al-Busiri yagenda mu maaso n'okwogera ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera ey'okumusuuta n'okwogera ki n'okwogera ebimu ku bitendo bye ebyawaggulu. Ekyo nno gwe muganda wange mpuliriza kikusindiikiriza oba kikuleetera okubeera nti otegeera nabbi woyaani n'okubeera nti mwana wattu omugondera era omwagala era obeere nga otegeerera ddala ekitiibwa kye. Agamba bwati nti Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadu eno tusobola okivunulanga abayizi bayirimu abagoberera tusobola okikolako erabu ey'okugamba nti eyo mu butada tusobola okugamba nti ebigambo wano we bitandikira ayogera nti Muhammadi agenda mwogerako ebiddako. Tusobola okugamba nti eno khabaru li mubtada mahdhuf taqdiruhu ahmadu oba amdahu muhammadan netubeera nga tukola ki amdahu muhammadan netubeera nga tugifuula khabaru mahdhuf ompuliza bulungi oba netumufuula maf'ulun bihi lifa'il mahdhuf ompuliza bulungi netugamba nti amdahu muhammadan naye ngeri esobola okubeera khabaru li mubtada mahdhuf netumukaddara hasba ataqdirati almunasiba netumukaddara okusinziira oba netumugeraageranya okusinziira kukugerageranya kwonna okuyinza okujjira wano mu mbeera eyaki ey'okukifuula khabaru. Wa illa bwe tugamba nti Muhammad ono ali mu butada era asigala nga ali marufu netugamba nti Imam al-Busiri yagamba bwati Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini nti Muhammad ono gwe twogerako bagwe tuli mu kutenda wano gwe muwulira sayyidul kaunaini yakulira ye sayyid ekiyitibwa asayidi oba asayidu ye muntu akulira abantu abamu babalala oba ekintu ekimu oba ekirala. Asayidu ye mukulu oba gwe tuyinza okuyita nga lord abakulira. Kati bwe tugamba wagamba nti Muhammadun sayyidul kaunaini Muhammad
yakulira al-kaunaini obuliwo obw'emirundi ebiri ayogera ku ki obuliwo obw'emirundi ebiri ayogera ku dunya wal akhirah bwe buliwo obw'emirundi ebiri al-kaunaini kati tugamba dunya ntugiyita al-kaunu obuliwo bwonna nga dunya kati ate ku akhirah eyo nayo kaunu ndala buliwo bujja kubeera buliwo bulala ensonga laki yaziyita kaunaini ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulira abantu abali mu ki abantu abali mu buliwo bwe bw'emirundi ebiri yabali ku top yabakulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo nno etuyimirirawo ko twebuuza nti abaffe ddala Imam al-Busiri ekyo kyayogera kituufu alamu yughali fi madihihi sallallahu alaihi wasallam teyasukka kkomo lyakuwaana Nabi sallallahu alaihi wasallam alyoka agambe nti nabbi yani yakulira obuliwo obw'emirundi ebiri n'abantu bonna abalimu yani yakulira ensi eno era yakulira akhira. Imam al-Busiri mwekyo teyakola ki mwekyo teyakola mughala teyasukka kkomo mu kuwaana Nabi sallallahu alaihi wasallam lwaki olw'ensonga nti ddala ekyo kinywevu nabbi kyali nti ye sayyidul kaunaini mwana wattu yakulira obuliwo obw'emirundi ebiri nga bwe tukiraba mu hadithi Imam Muslim gye yaleeta mu kitabo kye wansi w'omulyango gwe yatuuma nti babu tafdilu nabi sallallahu alaihi wasallama ala jami'il khalaiq babu tafdili nabi sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalaiq omulyango gwe jagusanga wansi w'ekitabo wa kitab al-fadail Imam Muslim yabeera nga aleeta omulyango ogwo mu kitabo kye n'aleeta wansi waagwo hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba atya Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ana sayyidu waladi adam wala fakhr ana sayyidu waladi adam wala fakhr nti yenze akulira abaana Adamu bonna yenze abali waggulu ku top nze sayyiduhum nze mukama waabwe bwo kitegeera wa ana awwalu man tanshaqqu bihi al-ard ndi era yenze ettaka gwe ligenda okweyasiza yani yagenda okusooka okukola ki okuzuukira okuva mu ttaka olwo nno bwe tunaaba abantu bwe banaaba nga bakoze eki nga batuuse ku nnaku lw'enkomerero bali mu kuzuukira okuva mu ttaka kati Nabi sallallahu alaihi wasallam akakasa oba yeeyogerako nti ye kennyini yakulira abaana Adamu bonna ate era yagenda okusooka okuzuukira wa awwalu shafi' era yagenda okusooka okuwolereza wa awwalu mushaffi'in era Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okubeera nti ayesiza kuye abeerenga akola ki abeerenga ataasa ebitonde ebimu oba ebirala kibeera nti oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ntuufu nnyo kibeera nti Imam al-Busiri omutenda ne sayyidul kaunain ogamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mukulembeze w'obuliwo obw'emirundi ebiri bwe tugambye nti ye dunia n'akhira oba abantu abali ku dunia n'abanaabera ku akhira bonna yabakulira ekyo tekiri mu kubuusabuusa kituufu ddala era kinyevu mu hadithi nga bwe tugirabye obulungi ennyo abo mpuliriza bulungi era nga hadithi mpitirivu ku ekyo si hadithi eyo ka hadithi mpitirivu n'endala ezitajja nga zikyogera kati wabula nga ziri mu makulu ago mpitirivu era sitiiru naye olwokubeera sitwagala kuwanvuya hadithi eyo ekola ki etumala ku sayidi eyo. Imam al-Busiri agenda mu maaso n'agamba nti wathaqalaini walfariqaini min urubin wa min ajam athaqalaini huna ekitegeezebwa mu thaqalaini byebizita ebibiri ebizita ebibiri kyeki nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulira obuliwo bw'emirundi ebiri nga tugambye nti edunia n'akhira wathaqalaini n'ebizita by'emirundi ebiri ebizita by'emirundi ebiri al-insu wal jinn be bantu n'amajinni lwaki byatumibwa ebizito ebibiri lwaki byatumibwa athaqalaini abantu n'amajinni lwaki batumibwa ebizito ebibiri qala al-ulama amanyi batugamba nti summu bidhalika abantu n'amajinni babeera nga batumibwa ebizito ebibiri li ithqalihim al-ard olw'ensonga nti byebizito ebibiri ebiri ku nsi eno oba olw'ensonga nti bizitowera ensi eno bigizitowerera
bye bitudde ku nsene ebigizitoya abantu n'amajini era Allah subhanahu wa ta'ala mu aya nyingi nnyo yabeeranga abantu n'amajini abayita athaqalaini mu ayati nyingi mu Qur'ani ekitiibwa nekibeera nti abamanyi batugamba nti baatumibwa ebizito ebibiri olw'ensonga nti bye bizitoya ensi eno abantu n'amajini era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakulira ebizito ebyo ebibiri ye kabaka waabyo obumbuliza bulungi olw'ensonga nti Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yali amutuma kubanga oli ayinza otugamba nti abantu ogamba nti yakulira abantu ekyo kirima akulu kitegeereka naye ate amajini ezaayi amajini kijja kitobera nti rasitiru yagakulira oba ye kabaka waago wal jawab nga n'okwanukula kwekyo kwe kugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma eri abantu n'amajini oba bonna bannabbi abakulembera Allah yabatumanga eri abantu n'amajini ya Allah subhanahu wa ta'ala watugamba mu Qur'ani nti ya ma'shara al-jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum nti abange mmwe abantu amajini n'abantu tebabajjira ababaka nga bava mu mmwe ababaka tebabajjira nekibeera nti n'amajini nago Allah subhanahu wa ta'ala beera nga akola nga agatumira era ebyafaayo bingi ebinywezaawo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam amajini mangi agaasiramukira ku mukono gwe oba agaali gamugoberera n'ebiri mu kategori eyo nekibeera nti n'amajini nago Nabbi sallallahu alaihi wasallam agatwaliramu kubeera nti ye sayyidi waago ye mukama waago agera maaso n'agamba nti wal fariqaini n'enju ebbiri oba ebibinja ebibiri min urubin wa min ajam nabeera nga nnyola ebibinja ebibiri kikyategeeza mbu ebibinja ebibiri Imam Busiri yabeera nga abinnyonnyola n'agamba nti min urubin wa min ajami zino min wano batulabuli nga bagoberera tuziyita min bayaniya zinnyonnyola kikyategeeza mu kikulembedde nti ebibinja ebibiri humul arabu wal ajam be bawarabu n'abatali bawarabu al arabu be bawarabu al ajam be batali bawarabu bonna bi ashkalihim n'amawanga gaabwe gonna kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam takoma kubeera nti ye mukama wabuli obubiri n'ebizita ebibiri wabula era sitiri ye mukama wal fariqaini webiki wenju yebiro ebinja ebibiri ekyabawarabu oba bawarabu wal ajam n'abatali bawarabu ekyo nno tumaze okukinyonnyola nga bwe tukulembeza okulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye mukulembeze oba ye mukama w'obuliwo bwonna obw'emirundi ebiri agenda mu maaso mu baiti yaffe eya 36 n'agamba atya ti nabiyuna al amiru nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami agenda mu maaso n'amutenda oba n'amwogerako n'amusuuta n'agamba nti nabiyuna al amiru nahi oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam al amiru yalagira wannahi ate era sitiru yakola ki yagaana yani yatulagira tukole era yatugaana okubeera tukola atulagira ebirungi oba ebirimu emigaso eri gye tuli ku dunia ne ku akhira aye n'atugaana ebikyamu ebirimu obulabe eriffe ku dunia na akhira obompuliriza bulungi kati wanagambe nti nabiyuna nabbi waffe ekigambo nabbi kitegeeza ki olw'ensonga nti abantu abasinga bakyogera naye nga tebamanyi kitegeeza ki bagamba nabbi kitegeeza ki annabiu ekitegeeza mu kigambo nabbi bwe kibeerako hamza ne tugamba nti annabau obompuliriza bulungi ne tugamba nti annaba bwe kibeerako hamza eyo mwana watu kiba kitegeeza alkhabaru amawulire olw'ensonga nti asulu y'ekigambo nabiyu annubuwa kiva mu kigambo nubuwa bwe tuyinza okugamba nti owannabbi kati owannabbi bwe kibeerako hamza ne tugamba nti annaba kiba kitegeeza alkhabaru amawulire kakwate ekyakali wakati w'ekyo n'obwannabbi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam nti nabbi yenna yaba aleeta amawulire okuva eri mukama we Allah subhanahu wa ta'ala yani huwa almunabbi'u anillah
atuleetera amawulire okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Annabiyu oba annabiu. Ate bwe kibeera nga tekiriiko hamza eyo kitegeeza ali lutifa obwa waggulu. Bwe tugamba nti nabbi tuba tutegeeza nti omunene oba owa waggulu alina eddaala erya waggulu. Wa waggulu eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti Allah aba yamusukulumya ku bantu abasigadde, ate era sikiri wa waggulu mu maaso g'abantu olw'ensonga nti n'abantu bennyini bamulaba nti wa waggulu. Kitegeeza murutafiya. Bwe tugamba nti annabi oba annabiu tuba tutegeeza nti almurutafiya wa waggulu. Wampuliriza bulungi. Kati amakulu ago ge makulu g'ekigambo nabbi oba nabbi oba nabi annabiu. Asobola okubeera nga amakulu agasooka nti ewa waggulu eri Allah subhanahu wa ta'ala, nti Allah yamusukulumya, n'eri abantu nti abantu nabo bamulaba nti wa waggulu. Oba okugamba nti huwa almukhbiru anillah huwa almunabbi'u anillah, nti ekigambo nabi'u kiva mu naba'u mu mawulire oba mu khabaru, olw'ensonga nti nabbi oyo atuleetera amawulire ffe abantu okuva ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekitegeezebwa mu kigambo nabbi kyemuwulira boogera buli omu n'agamba nabbi nabbi nabbi. Era ensonga lwaki nti omuntu wavaayo ne yeeyita nabbi, abantu bonna bamusugiramu okubeera nti alina byagenda okutuleetera betubadde tetukola ki, tetumanyi. Wambuliza bulungi. Tuba tusuubira nti agenda kutuleetera betubadde tetumanyi, agenda kutuleetera amawulire getubadde tetumanyi ng'agajja waani, agajja wa Katonda. Kati Imam al-Busiri yabeeranga agamba nti nabiyuna nabbi waffe taban ayogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amiru nahi, oyo alagira era nga nahi yagaana, fala ahadun, naye newankubadde yalagira era yagaana, fala ahad, tewali muntu yenna, abarra fi qawli la minhu wala na'am, tewali muntu yenna ayina mpisa mu bigambo, tewali muntu yenna ayina mpisa mu bigambo mu kugamba, mu kulagira oba mu kugaana. Mpuliriza bulungi. Tewali yenna musinga mpisa mu bigambo mu kulagira oba mu kugaana. Nti Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amiru, omulagizi oba alagira, wannahi era agaana tukole, tewali muntu yenna amusinga mpisa mu biragiro bye ng'agaana oba ng'akola ng'alagira oba ng'agaana. Tewali muntu amusinga mpisa mu bigambo. Yali alina empisa mu bigambo ng'alagira oba ng'agaana. Lwaki Imam al-Busiri yalaga nti Nabi sallallahu alaihi wasallam tewali amusinga mpisa mu kulagira oba mu kugaana? Olw'ensonga nti adatul umara, mwana wattu, enkola y'abafuzi abalina obufuzi obulagira oba obugaana, ekibamanyikiddwako abasinga obungi kwe kubeera nti bwe baba balagira, mwana wattu balagira bubi, balagiza maanyi, balagisa force. Omuliza bulungi, ayogera tayagala kumanya olw'ensonga nti alina obuyinza obukola kyobulagira, ate era stiru waba agaana kyekimu. Omuliza bulungi. Kati Nabi sallallahu alaihi wasallam naye stiru yali muki, yali omuntu alagira ate agaana, era nga abantu bonna bagwanidde okubeera nti bamugoberera mu biragiro ne mu kugaana kwe. Naye wa maadhalika yate teyafaanana bano abalagira betumanyi abakozesa obuyinza bw'okulagira oba okugaana obubi, n'abeera nga ayogera bubi, tayagala kumwanukula, tayagala kuddibwamu. Ye yayogeranga bulungi mu kulagira kwe n'okugaana kwe. Era mu ekyo la ahadun abarra fi qawli minhu, tewali n'omu amwenkana mu kubeera nti yalina empisa mu kwogera oba mu kulagira ne mu kugaana. Eno fakra, eno saidi esembayo ku baiti yaffe eya 36, abamanyi abamu bayawukana mu kugivunula, mu kugitegeera bagivunula batya. Abamu ne bagamba tugivunula nga bwennyonnyodde nti ekigambo bwagambidde nti fi qawli la minhu wala na'am, okugamba nti tewali amusinga kubeera nti ayogera bulungi mu kulagira oba mu kugaana, nti eno leesooka yenna yo kwe kugaana, ate na'am yeki kwe kulagira. Mpuliriza bulungi. Abamanyi abamu bagamba nti bwe tugivunula, abalala ne bagamba nti nedda
la minhu lene soka mwana wattu etegeezaamu okugaana etegeezaamu nti tewali amusinga kukola ki, tewali amusinga. La minhu la nafi egaana kubeera nti tewali amusinga kubeera nti alina empisa ennungi. Ate eno naam wala naam, elo la naam la eyokubiri etegeezaamu nti ne laye bw'aba agaanye oba okugaana kwe ebeera naam, ebeeranga nti agambye nti naam aba akkiriza nti okugaana kwe olw'okuba nti yali mu bwambisa nnyo mu kulagira ne mu kugaana, nti ye ne bwe yagaananga yabeeranga akkiriza, oba nti teyayogerako la qattun, teyayatulako nti agaanye n'omulundi n'ogumu. Lwaki bw'ate bwe yayogera? Olw'ensonga nti waliwo al akhbar, waliwo obujulizi oba hadithi ezajja nga zitulaga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam teyasabwangako kintu kyonna, n'agamba nti la ma su'ila sallallahu alayhi wa sallam bi amrin qattin faqala la, Nabbi tasabibwangako batabuuzibwangako kintu kyonna n'agamba nti la. Eyo no hadithi ya Jabir ibn Abdillah yagitunyumiza nga Imam al-Bukhari bwe yagireeta mu sahihi ye nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam teyakola ki, teyasabibwangako kintu kyonna n'agamba nti la, n'agaana. Era we yabeeranga oluusi nga takola ki, nga talina nga kyetaagisa okubeera nti agambe nti la, yasirikangawo busirisi oba n'asuubiza n'agamba nja kikuwa oluvannyuma, n'agamba nja kikuwa oluvannyuma, n'atagamba nti nedda sijja kikuwa. Teyagambako nti nedda sijja kikuwa, wabula yagambanga yayimma nga yakiina n'akigaba, oba nga teyakiina n'asirika oba n'asuubiza nti nja kikuwera naye nga tagaanye nti sijja kikuwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ensonga lwaki Imam al-Busiri yamukola ki, yamutenda n'ekigamba nti wala naami, nti nellayo oba n'okugaana kwe kwaligamye nti kugaana nti talina mwana wattu yalinga naamu ye kwalinga kukkiriza kwe teyagaananga bugaanyi n'agaana, wabula yakkirizanga bukkiriza. Kumpiriza bulungi. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali musajja mugabi nnyo nnyo nnyo, yali mugabi nnyo nnyo nnyo, nga hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri gyatunyumiza era nayo ngeri mu Sahih al-Bukhari mbasira ero mu Sahih Muslim, yani hadithi ntuufu nti abasajja bajja eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne babeeranga bakola ki, nga bamusaba n'abawa. Kumpiriza bulungi. Badamu ne bamusabira sitiu n'abawa, badamu ne bamusaba n'abawa. We baddayo ewaabwe gye baavudde bagamba ekyalo kyabwe kirama nti asirimu abange musiramuke, fa inna Muhammadan yu'ti ata'aman la yakhafu al-faqa. Tulensonga nti Muhammad engeri gyagabamu agabanga omuntu atakola ki, atatya bwavu. Ekibeera Nabbi yali mugabi muyitirivu nnyo. Lwaki Imam al-Busiri yagamba nti teyagaanako kusaba kwa muntu yenna, teyalina ngala. Endaba nayo eringa tulabye nti amanyi bayawukana mu kuvunula eki baiti ene esembayo bekitundutundu ku baiti yaffe ya 36. Wa ala kullin, naye nga ku mbeera yonna amakulu ag'emirundi ebiri gonna agakola ki, gonna malungi tegalina buzibu, gonna malungi tegalina buzibu. Tubeere nga tugenda ku baiti yaffe eya 37. Agamba ta Imam al-Busiri agamba nti huwa al-habibu alladhi turja shafa'atuhu, akyamusuuta akyamwogerako ti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa al-habibu alladhi turja shafa'atuhu likulli hawlin min al-ahwali muqtahami. Huwa al-habibu, nti oyo Nabbi gwe twogerako ye mwagalwa. Al-habibu tusobola okivunulanga ismu maf'ul, erinnya lyo yakolebwako ekikolwa, oba ismu fa'il, oba netukivunulanga erinnya ly'omukozi. Kati bwe tugamba nti tukivunudde ng'erinnya lyowe gwe bakozeko ekikolwa abeera mahbub, yani omwagalwa, ayagalwa, akolebwako ekikolwa ky'okwagala nti ye kennyini ayagalwa. Huwa al-habibu, yayagalwa. Lwaki? Olw'ensonga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate era sitiiwe ayagalwa eri abantu. Ate bwe tukivunula nti ismu fa'il, nti ye kennyini ayagala, netugamba nti huwa al-habibu, nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yoyo omwagazi oba ayagala,
era nakyo stiru kiba kituufu era kirungi. Lwaki? Olw'ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayagala Allah subhanahu wa ta'ala, ate era stiru ayagala naki? Ayagala n'abantu. Kitegeeza mwagazi, yani ayagala. Kati ku makulu gombiri ya imma okukivunula nti ismu maf'ul oba ismu fa'ilu, kyonna amakulu gakola ki? Gatambula. Kati agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam omwagalwa w'abangi oba ayagalwa, alladhi turja shafa'atuhu, yoyo ng'okuwolereza kwe, shafa'a ye oba okutaasa kwe oba okuwolereza kwe, turja ay tutawakka, nti okuwolereza kwe oba okutaasa kwe abantu bakulinamu essuubi oba kusuubirwa, tekuli mu kubuusabuusa. Omuliza bulungi, turja. Wano imamu yakozesa ruraja, yakozesa ekigambo ruraja ekirimu okugamba nti kusuubirwa, walwaqi ate nga kiri mu reality kubeera nti la shakka fi, tekuli mu kubuusabuusa, tekusuubirwa busuubirwa, wabula kukakasibwa ddala nti ajja kuwolereza era ataase Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maanu bayinu nga tugenda okukiraba nti olw'ensonga nti imamu teyayagala gwe muganda wange ampuliriza oleme obeerenga tattakiru ala shafaatihi, mwana wattu olema okwekolera emirimu egikutaasa eri Allah nobeera nga weeyinulira kukutaasibwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okuwolereza kwe. Ensonga lwaki nti imamu yakireeta mu mbeera yaki eyaturuja, yani kusuubirwa, obeerenga okisuubira busuubizi, oleme kugamba nti kinywevu kunze, olw'ensonga nti naaba bagenda okuwolereza, bannabbi bagenda okuwolereza, mwana wattu nabo bajja kuba balondemu, baliko shurutu, baliko obukwakkulizo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwakola ki? Bwakasa mu Qur'ani mu surati al-Baqara mu ayati al-Kursi. Bombuliza bulungi titewali yenna awolereza illa biidhni, kujja nga Allah amaze kukola ki? Amaze kuwalukusa nti oyo mukole ki? Oyo muwolereze. Nabbi talina kwajja kuwolereza kujja nga Allah amaze kulonda nti oyo mukkiriza omuwolereze. Bombuliza bulungi nekibeera nti imamu yakozesa kino ekigambo turuja ekitegeeza nti la'alli suubi, just kusuubira, walwaqi newakwadenga mu ground nti kiri thabit kinywevu nti Nabbi alina okuwolereza okutaasa, gwoleme kubeera tattakiru ala shafaatihi, oleme ogaana okukola emirimu egikutaasa gwe nga gwe ng'okola ki? Nga weeyinulira mu kutaasibwa kwe. Kati agamba nti huwa alhabibu, yoyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam omwagalwa, alladhi turja shafaatuhu, asuubirwamu okubeera nti ajja kuwolereza abantu ku lunaku lw'enkomerero, ajja kuwolereza abantu ku lunaku lw'enkomerero. Abaffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam ddala ddala ajja kuwolereza abantu ku lunaku lw'enkomerero, oba shafaa ye eri thabitu oba nedda. Mu akida y'aba ahli sunna wal jamaa oba mu nzikiriza y'aba ahli sunna wal jamaa kwe kubeera nti kyatteeka gwe omwana Adamu okubeera nti okkiriza mu shafaa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, okkiriza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja kubeera n'ekiyitibwa ashafaa, ajja kuwolereza. Ya aqida eyo nzikiriza tetugizanyiramu. Omuntu yenna alina okubeera nti alina aqida eyo benzikiriza eyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja kuwolereza ba ahlul kabairi, abantu abalina amazambi amanene ku lunaku lw'enkomerero, abeerenga asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga bakola ki? Allah abeerenga abasonyiwa, n'abalala bangi n'ebika bingi nnyo ebyokuwolereza kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tugenda obiraba. Naye kyenjagadde okusooka okutegeeza nti mu akida y'aba ahli sunna wal jamaa eyo nzikiriza akida namba ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam alina okuwolereza abantu ku lunaku lw'enkomerero. Bombuliza bulungi, era nga kinywevu mu hadithi nyingi, kinywevu mu hadithi nyingi, bal ne mu ayati za Qur'ani kinywevu ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja kubeera nti akola ki? Ajja kuwolereza. Nga hadithi gye twakulembezza okulaba nga Nabbi agamba nti wa awwalu shafi'i, nga yekakasaako nti ye yajja okusooka okuwolereza abantu, ye muwolereza ajja okusooka. Mweyo hadithi mafhumul mukhalafa eyimu kwe tugiyigamu bwe tuba tugikyusiza kifuula nnenge, kyegeramu nti si ye yekajja okuwolereza ku lunaku lw'enkomerero, abantu bangi abajja okukola ekyokuwolereza. Era nga ekyo nakyo kinywevu kimanyikiddwa nti era bantu bangi abajja okuwolereza ku lunaku lw'enkomerero, wabika by'abantu bingi. Mulimu basiddiqin wannabiyin washuhada, bannabbi, abajulizi,
abalongoofu bonna bajja kuwolereza era babire nga bakola ki nga bataasa abantu abeetaaga okubeera nti bataasibwa ku lunaku lw'enkomerero. Kati ekyo kiri thabiti era kinywevu nga bwe tukirabe mu hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam eyo gye twakulembeza. Ne kibeera nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina ekiyitibwa ash-shafaa, ayina ekiyitibwa okubeera nti ajja kuwolereza. Imaamu al-Busiri kyagezaako kukola ki mu kwogerako wano. Nyongera okujjukiza gwampuliriza nti ebyo byonna byongera otulaga nti Imaamu al-Busiri yali musajja nga muttali, yali amanyi ekigenda mu maaso mu kisaawe kya irimu, yali amanyi ekigenda mu maaso mu kisaawe kya irimu. Ensonga nti byonna byayogera biriko obujulizi mu hadithi za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Olyoke otegeere nti abagamba nti yali musajja nga talina irimu, mwana wattu bali ku byabwe era kye boogeraku tebakola ki, tebakitegeera. Sawa Allah wasaasire. Kati agambye nti tugambye nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ajja kubeera n'ekiyitibwa ash-shafaa, okuwolereza. Okuwolereza kwa Nabbi kujja kulabikira mu mbeera nnyingi oba mu ngeri nnyingi ku lunaku lw'enkomerero. Ekisookera ddala waliwo ekiyitibwa ash-shafaati al-uzma, okuwolereza okujja okuba okunene oba ekimanyikiddwa nga al-maqaami al-mahmud, ekifo abantu we bajja okubeera nti batendereza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, al-awwalin oba al-awwalun, abasooka, wal-akhirun, n'abasembayo. Yani emirembe gyasooka n'egyasembayo gyonna gijja kumugirako enkofiira gimutendereze. Nsonga lwaki nti ekifo ekyo bakiyita al-maqaami al-mahmud, ekifo wajja okubeera nti yuhmad, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ajja kubeera nga atenderezebwa ngera bwe yatumbibwa erinnya eriyitibwa ki, eriyitibwa Mahmud oba Muhammad oba Ahmad, gonna ishtiqaqu gava mu linnya li Muhammad, nti atendezebwa omutendereza byonna biva mu linnya lya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Kati maqaamu eyo yemanyikiddwa nga ardul mahshar, abantu we bajja okubeera nga bakola ki, nga bayimiridde okubeera nti babalibwa, bazuukira, bavudde mu ntaana zaabwe bagenze eri okubeera nti bayimirira ewajja okubeera okubalibwa. Tewamanyikiddwa nga ardul mahshar, abantu we bajja okuzuukira bakuŋŋaanire, nga bwe byajja mu hadithi nti enjuba ejja kusembera ebeere ng'ekola ki, ng'eyokya nnyo abantu batuuyane batuuke n'okulinnya mu ntuyo zaabwe, nga emanyikiddwa mu hadithi ffenna ze tumanyi obulungi. Kati mu kaseera ako olw'okuba nti abantu bajja kubeera mu mbeera embi ennyo oba ekyasinza okubeera ey'akanyigo, bajja kwetaaga omutaasa, babeere nga badduka eri bannabbi ab'enjawulo, bagende eri Nabbi Adamu bamugambe, wange gwe taata waffe, gwe Allah gwe yasooka okutunda, biki beera nga otutaasa otujje mu mbeera eno gye tulimu. Abagambe munaye nange sirina kyakukola leero, olunaku olwayo Allah yanyiize, olunyiga talunyigangako. Hadithi nga tukimanyi mu Sahihi Muslim, hadithi empanvu emanyikiddwa bulungi, ne Bukhari akukyali yagireeta ompuliriza bulungi. Hadithi yaffe eyo empanvu, bannabbi bonna bajja okubeera nga bagamba nafsi, nange ndi ku lwange, beera nga mugende ewa muganda wange gundi, abasindike wa nnabbi omulala. Bannabbi bonna bajja kubeera nga bakola ki, beesamba bwesambi paka nno wekijja okutuuka ku nnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abeere nga agamba nti ana laha, mwana wattu kino kyange mukindekere, nja kubeera nga nkimaliriza. Era abeere nga vunnama wansi wa namunulu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abeere nga akola ki, nga amukkiriza okubeera nti awolereza, abeere nga awolereza abaddu abajje mu mbeera embi gye banaabeeramu, mwana wattu babeere nga bakola ki, nga bagenda ku step eddako. Awo nno bajja kumutendereza. Ensonga lwaki eyo tugiyita al-maqaami al-mahmud, era nga Allah yagikakasaawo n'agiwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu Qur'an, nga bwe yagamba nti asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, nti Allah ogwe oba omulezi w'ogwe Muhammad ajja kubeera nga mwana wattu akuzuukiriza mu kifo ky'ojja okubeera nti obeera mahmud, owaanibwamu, otenderezebwamu, abantu babeere nga bakuwaana olwekyo ky'ojja okubeera nti okoze, nga nakyo ye shafaa, kwe kuwolereza abantu bave mu mbeera gye banaabeeramu mu kaseera ako. Obumpuliriza bulungi. Okuwolereza kwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okulala era kujja kulabikira nnyo mu bintu nga ki, ng'okubeera nti awolereza abantu b'omujjana bennyini,
I mean abataasa oba asaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga abalinyisa amadala mu jana abadde mu jana aberenga Allah mulinyisa eddala abadde mu mulinyisa eddala webityo eyo naye ejja kukola ki ejja kuba shafaa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam era ajja kuwolereza abantu abamu abali mu muliro Allah aberenga abajjayo mu muliro badde mu ki badde mu jana eyo naye ejja kuweereza mu shafaa za Nabbi sallallahu alaihi wasallam obamuliza bulungi nekibeera nti ezo shafaa zonna nywevu ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne shafaa endala nyingi nnyo obamuliza bulungi n'emiteeko gya shafaa bejo okuwolereza mingi nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ajja okubeera ndi amugonnomolako nekibeera nti okuwolereza kwa Nabbi kunywevu nga Imam al-Busiri wakwogerako wano agenda maaso n'agamba nti likulli hawli min al-ahwali muqtahami nti Imam al-Busiri atugambye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja kuwolereza abantu likulli hawli min al-ahwali muqtahami lunaku lw'enkomerero mu mbeera yonna gye banaabamu eyakanyigo abeerenga abawolereza Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akola ki abeerenga abataasa ekigambo muqtahami kitegeeza okubeera nti omuntu alina embeera gyaguddemu naye ng'agiguddemu karuhan ng'akakibwa okugibeeramu omuliza bulungi embeera eya hawuli eyakanyigo okugigwamu ng'agiguddemu ki karuhan akakibwa teyeyagalidde nga bwe tunagamba nti iqtahama zaidun al-amra ti zaidi alina embeera gyakoze eki alina embeera gyayingiddemu eyaki eyakanyigo alina embeera gyalimu eyakanyigo embeera eyo mwana wattu eba emuguddeko ki eba emuguddeko nga teyagalidde kati kyekiyitibwa ekigambo al-iqtiham okubeera mu mbeera eyakanyigo nga kwenyi teweyagalidde kati abantu bwe banaabeera mu mbeera eyakanyigo olunaku lw'enkomerero Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja kubeera nga akola ki akola ekiyitibwa ashafaa okuwolereza kwe kujja kulabikira mu mbeera eyo era stiru eno baiti tusobola ogivunula mu ngeri endala baiti ya Imam al-Busiri eno netugamba nti likulli hawli min al-ahwali muqtahim ky'ammama mwana wattu kisukka ku ekyo ekyolunaku lw'enkomerero ne ku dunia kisobola okukola nti era omuntu ku dunia asobola okusaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abeerenga amuwolereza eri Allah mu mbeera gy'alimu eyakanyigo Nabbi n'abeera nga asaba eri Allah n'ajjawo embeera eyo ekyo nno kimanyikiddwa nga al-istighatha bin-Nabi sallallahu alaihi wasallam okubeera nti omuntu asaba Allah ayimini asaba Nabbi abeerenga amusabirako eri Allah ave mu mbeera gy'alimu n'osaba Nabbi nti ya Rasulallah beera nga onsabira eri Allah antaase mu kizibu kino kyendimu abaffe Nabbi awulira womusaba kati saawa zino ate nga ffenna tukimanyi nti yava dda ku nsi kuno wokyogera kati saawa zino awulira tugamba nti ye awulira tawulira saawa ayinza obutawulira saawa eno naye waliwo hadithi ngera nywevu eraga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yu'radu alayhi amaluna emirimu gyaffe mwana wattu gye tukoze mu wiiki gimwanjulurizibwa buli lunaku olwokutaano oba olunaku olwokuna n'abeera nga agitunulamu fa in wajada khaira wasangamu ebirungi yuhmidu Allah abeera nga yebaza Allah subhanahu wa ta'ala ate bwasangamu ebikyamu yastaghfiru lana abeera nga akola ki ng'asaba Allah atusonyiwe hadithi eyo weeri era nga aqallu ma yuqalu fihi ekiyinza okubeera ekitinenyo kijjogerako nti annahu hasan ti hadithi nungi yesembesebwa Nabbi nga bwagamba tu'radu alayya a'malukum emirimu gyammwe gindagibwa fa in wajadtu khairan hamidtullah wa in wajadtu sharran istaghfartu Allah lakum nga tunyonyodde nti emirimu gyaffe gimwanjulizibwa bwasangamu ebirungi yebaza Allah bwasanga bibi mana atasaba Allah abeerenga akola ki abeerenga atusonyiwa nekibeera nti mweye ennyanjulize mwanjulize emirimu gyaffe eyo nedduwayo n'okusabako kwewamusabe mwe kuyinza okukola ki mwe kuyinza okumutuukirako n'abeera nga akumanya n'abeera nga akola ki ng'akusabirako eri Allah abeera nga akumalira obwetaavu bwe hadith nywevu emanyikiddwa bulungi nnyo mu kisaawe kya irimu tetugenda ku baiti yaffe eya 38
Imamu agamba nti daa ila Allahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Agenda maaso n'atenda nabbi oba n'amuwaana n'amusuuta n'agamba nti daa ila Allah, yabeera nga akoowola abantu eri Allah. Wano nno waliwo taqdiru mahdhufu, waliwo ebigambo ebyajjibwa bitusobola okukaddara bisobola okumanya bigambo ki. Ekigambo ddiini wano tekiriiwo, naye nga mu bwongo kimwe ekiri kimanyikwa nti daa ila diinillah, nabbi yakoola abantu bajja eri eddiini ya Allah. Falmustamsikuna bihi, kale abeera beekutte ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, babeera beekutte bihabli ku muguwa ghairi munfasimi ay ghairi munqati'i, omuguwa ogutakutuka. Ngera Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera nga agamba mu Qur'ani ekitiibwa nti faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, omuntu yekwata ku kigambo la ilaha illa Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, abeera yeekutte ku muguwa omunywevu. Kahina omuntu yenna yeekutte ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera yeekutte ku muguwa ogutakutuka, olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutuuse eri Allah subhanahu wa ta'ala, era yatulaga ekituufu n'ekikyamu. Bw'omwekwatako oba weekutte ku muguwa ogutakutuka. Daa ila Allah, yabeera nga akoowola abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga kimanyikiddwa oba kiri ku likodi nti tewali nabbi yenna mu bannabbi ba Allah yenkanankana nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kukoowola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, taliyo. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinga abagobereza abangi mu bannabbi bonna ku mirembe gyabwe. Olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo nti bannabbi abajja abakulembera mwana wattu mulimu abagenda okujja ku nnaku lw'enkomerero nga ye taweza n'abantu 10 abamugoberera ku mulembe gwe. Ompuliriza bulungi, waliwo ayina omu, waliwo ayina abiri, waliwo ayina abasatu, naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinga abagobereza abangi mu bannabbi bonna, era omulembe gwe mulembe ogukyasinza okubeera nti gwakkiriza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ye nabbi eyasinga bannabbi bonna okukoowola abantu okudda eri ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Twetegereza entalo ze yalwana, twetegereza okubonaabona kwe yabonaabona, twetegereza byonna byonna bye yatuukako, mwana wattu byamuleetera okubeera nti yasinze bannabbi bonna okukoowola mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, era yabasinga al-ubudiyata lillah, obuddu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yabasinga okubeera omuddu wa Allah omutuukirivu oba omutuufu mu kintu ky'obuddu ekyokubeera omuddu wa Allah. Nabbi Muhammad yabasinga mu ekyo, era nga ekyo kyamusukkulumya kubo, ekyo kyamuleeta okubeera nti ye nabbi asinga eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ebaiti naye tugitegedde. Agenda maaso mu baiti yaffe eyasatu mumene n'agamba nti faaqa nabiyyiina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Tifaaqa mwana wattu yasukkuluma, annabiyyiina yasukkuluma ku bannabbi abasigadde, yabasukkuluma mu ki? Fi khalqin, mu butonde bwe. Fi khalqin, mu butonde bwe. Obutonde bwategeezaamu endabika ye, mu ndabika ye ey'okungulu nga bw'omulaba, mu bulungi, mu ngeri gy'alabikamu, byonna byonna yali yasukkuluma ku bannabbi. Wano nno oli ayinza otusala ekirimi n'agamba, bw'ogamba nti yasukkuluma ku bannabbi mu ndabika ye n'ebutonde bwe, ekyo kigattaganya otya n'ekyokubeera nti kigambibwa oba kinywevu nti nabbi Yusufu yali mulungi nnyo 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 nnyo, yali mulungi nnyo nnyo nnyo, hatta nti obulungi bw'abantu bonna abasigadde bwalinga ekitundutundu ku bulungi bwa nabbi Yusufu. Okigattaganya otya? Aljawaabu okwanukula nti obulungi bwa nabbi Yusufu tetuganye yali mulungi nnyo, naye ate obulungi bwe bwali fitina liman yaraahu oba linnisa. Obulungi bwe nti bwafuukanga oba bwavangako kubeera ekikemo eri ababeera bamulabye naddala abakyala, nga bwe kiri ekinywevu era mu surati Yusufu yennyini mu Qur'an nti abakyala bwe bamulabako babeera nga bakola ki?
baberanga yuqatti'na aydiyahunna besala emisale ne basala engalo zaabwe nawe kile kinyevu mu Qur'an olwokumulabako yani amutanga ma hadha basharun simuntu in hadha illa malakun karim eno malaika yennyini obulungi bwe yali fitina kyalimu bwalimu engeri y'ekikemo ate bwo obulungi bwa nabbi ala al-aks bwo bwali tebuli mu kikemo yali mulungi nnyo obulungi bwe nga tebuli mu kikemo tebuli mu kukeme bwoko oba kukemo okwo obumpiriza bulungi newankubadde nti yali mulungi nnyo naye obulungi bwe Allah yali yabutebenkeza ng'omuntu wamulaba ayongera kutebenkera butebenkezi takola ki tapaala bupaazi n'akola ebitajja eyo ne wajihi okubeera nti obulungi bwa nabbi ate bubeera businze kuba nabbi Yusufu mu saidi eyo era ekyo abategeera nabbi tebasobola kukola ki tebakiwakanya olw'ensonga nti basahaba bennyini mwana wattu beewuunyanga obulungi bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam sahaba omu atunyumiza ayogera n'agamba nti olunaku lumu yafuluma ebweru n'asanga nabbi nga ayimiridde ebweru budde bwali bwa kirongo omwezi gwakayakana nnyo awo mu nnaku enjeru omwezi wegwakira ennyo naye sahaba atugamba nti neetegereza nabbi bwenti mu feesi nga we neetegereza n'omwezi neetunula ku feesi ya nabbi neetunula ku mwezi nendabanga ddala obulungi bwa nabbi feesi ya nabbi esinga omwezi okwakayakana n'obulungi obumpiriza bulungi abo be basahaba abaali bategeera nabbi golwaira ekyo osobola okiwulira ng'okisika tekijja mu matuugo tekijja naye bali Allah yali abagulirawo okulaba nuuru oba ekitangaala kye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga nti baali bamutegeera ate nga bamwagala kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mulungi obulungi obugenze ewala ennyo nekibeera nti nemu ekyo kyennyini faaqa nabiyina bannabbi abasukkulumako fi khalqin mu butonde bwe ne mu ndabika ye era omuntu yenna ayagala okumanya ekikula kya nabbi yali yakula ati yali afaanana ati yali mulungi kyenkana ki asome ebitabo bya Shama'il Muhammadiyya ebitabo ebyajja nga biraga enfaanana ya nabbi biwasafa nabbi n'enkula ye n'endabika ye bwe yali afaanana nga basahaba bonna basahaba ab'enjawulo ebajja nga bamutuwasafira bamututendera obanga bamutematemera nti yali afaanana bwati yali ayambala bwati yali alisajjiko bweti oba yali akola kino bwe kiti ebintu byonna ompuliriza bulungi yali akozesa kino yayambalanga bwati yalabikanga bwati yalina ekirevu bwe kiti yalina ebibegabiga byakula biti yalina feesi yakula bweti yalina enviiri zaali zikula bwe ziti byonna obisanga mu bitabo bya Shama'il Muhammadiyya okugeza ng'ekitabo kya Shifa ekya Al-Qadi Iyad mwebiri bulungi n'ekitabo kya Shama'il Muhammadiyya ekya Imam Tirmidhi nabyo mwebiri n'ebitabo bya siira ebirala nabyo byajja nga binnyonnyola endabika ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kati nabbi yali yasukuluma ku bannabbi abalala mu ekyo yani mu ndabika ne mu kikula wa fi khuluqin teyakoma na kubeera nti yabasukulumako mu ndabika ne mu kikula wabula wa fi khuluqin ne mu mpisa mwennyini mu neeyisa yali yabasukulumako nabbi yalina empisa za waggulu nnyo obumpuliriza bulungi era ye kennyini yayogerako n'agamba nti innama bu'ithtu liutammima makarima al akhlaq nze natumibwa kubeera nti nzijuliriza empisa ennungi gwe mulimu ogwankola ki gwe mulimu ogwandeeta ekyandeeta kubeera nti nzijuliriza mpisa nnungi era yensonga lwaki nti ffe ng'abasiraamu ekitusuubirwamu ze empisa ennungi bwe weetegereza obulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tannaba kufuuka nabbi hatta ne we yafuuka nabbi naye njagala nkuggireyo nga tannaba kufuuka nabbi olabe empisa ze kubanga oli ayinza okugamba ekyamufuula ow'empisa ennungi kubeera nti yali alina obwannabbi yali afuuse nabbi naye njagala weetegereza obulamu bwe nga tannaba kufuuka nabbi abawalabu bonna kanu yulaqibuunahu baali bamukazaako ekya aminul qawm omwesigwa w'ekitundu omwesigwa w'akaalo abawalabu bonna we yawangaliranga bamukazaako ekya aminul qawm omwesigwa oba omwesimbu oba kitegeera baali bamukazaako ekyo yali musajja mwesigwa aba mwesiga ayina empisa atuukiriza muvumu byonna yali abirina era nga bamwesiga nnyo era olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya yalina empisa za waggulu era nga bawalabu bamwesiga
Allah subhanahu wa ta'ala amalo musindikako obubaka nga bumaze okumujjira amugamba nti wa anzir ashirataka al-aqrabin genda oberenga okola ki ng'osooka okowoola ab'ekika kyo bw'oba osookerako era awo nawe tujja kulabako omuntu wabanga akola ddawa abafa alina kusookera ku baani nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah amugamba genda osooka okowoola ab'ekika kyo nabbi agenda eri abakuraishi asajja abanene abakuraishi ba Abu Lahab ba Abu Jahali baani bonna abakuŋŋaanya bagamba mujje mukuŋŋaane bakuŋŋaana abagamba nti mulaba mutya singa mbagambye nti emabega w'olwo olusozi waliyo ejje ligenda okutulumba libeere nga litusaanyaawo akuntu musaddiqi musobola okunzikirizamu ekyo bonna bamuddamu batya wuliriza bwe bamuddamu abasajja abakuraishi bamugamba nti ma jarrabna kadhiba minka qattu ma jarrabna minka kadhiban qattu tetukulabanga mu bulimba bwonna tetukumanyi mu bulimba bwonna gwe Muhammad era bw'otugamba ekyo kyennyini tukkiririzaawo nti kyotugamba ekituufu ne tugenda tuteekeka ne tujja tulwana olutalo wetegereza butya engeri gye baali bamukkiririzaamu butya engeri gye baali bamwesiga butya engeri gye baali bamanyi nti talimba wadde okubeera nti alinamu empisa embi zonna ez'obukumpanya bw'ati obulamu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuwangaaza nga tanaba na kufuuka nabbi abakuraishi bajulira bo bennyini ti ma jarrabna minka kadhiban qattu tetukusanganga mu bulimba bwonna ebbanga lyonna lye tumaze naawe awo nno yabagambira nti kati nno nze ndi inni rasulullahi ilaikum ndi mubaka wa Allah eri mmwe Allah antumye njagala kubataasa njagala kubajja mbibonereza ebiruma biki awo Abu Lahabi we yagambira nti alihadha jamaatana ya Muhammad ekyo kyobadde otuyitidde n'otukuŋŋaanya wano tabballaka beera ng'ozikirira Allah nassa aya ng'akola ki oba nasesula namba ngaddiza Abu Lahab oyo ekigambo kye nti tabbat yada abi lahab Abu Lahab azikiridde ma aghna anhu maluhu wa ma kasab mali temugasiza wadde byonna byakuŋŋaanyiza aya nga bwe zigenda mu sura eyo nekibeera nti Abarabu bennyini bo bennyini abasajja betumanyi nti baali basajja boononefu baali basajja baŋŋwaŋŋuli bakiwaji baki bonna baali bagira nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musajja wa mpisa yali musajja atalimba yali musajja bena nga ebimanyi obulungi ennyo yali musajja wa mpisa nnungi nnyo oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati bano bennyini bajulira nti Nabbi Muhammad yali wa waggulu nnyo mu nsonga eyo nekibeera nti Imam al-Busiri kyayogerako wano era sitiru kituufu empisa ze zaali za waggulu nnyo Nabbi Muhammad agamba nti walam yudanuhu bannabbi ba Allah bonna yabeera nga akola ki nga bali waggulu mu bulungi mu ndabikaye ne mu mpisa ze walam yudanuhu era tebabeera nti bamwesemberezaako oba tebalina bye bamukwata tebamusemberera fi ilmin wetuddambya irimu wala karami wadde mukisa mu kugaba tebalina yamukwata yali wa waggulu nnyo mu irimu bannabbi bonna abasinga tebalina bamukwata mu kyayirimu yali musajja mumanyi nnyo bwe takhayyal weebuuze okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani yokka gye yamuwa egatta ebitabo byabwe byonna bannabbi bonna abali babaddewo n'ebitabo Allah bye yabawa n'erimu yabo bonna gye baali balina Allah yagikuŋŋaanyiza mu Qur'ani omwo yagiwa nabbi Muhammad omu yekka n'omulembe kitegeeza ye byamanyi bingi nnyo bye batamanyi ompuliriza bulungi ebyafaayo ebyatuukangawo ku mirembe gyabwe bonna baakulembera bannabbi abo nabbi abimanyi bo ebituukawo ku mirembe gwe bingi bye batamanyi ompuliriza bulungi nekibeera nti ne muirimu mu kumanya kwennyini lamu yudaanu tebalina yamukwata ali wala nnyo ompuliriza bulungi wala akarami kyekimu ne mu kugaba sabaka twakulembeza hadithi gye twalabye obulungi ennyo ti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mugabi nnyo hatta n'Abarabu ne batuuka n'okubeera nti bakola ki bamujulira nti agaba olugaba lw'omuntu atatya kukwavuwala amakulu nti agaba kiralu ompuliriza bulungi yali musajja nga mugabi nnyo era teyasabibwako n'agamba ala teyasabibwako n'agaana okugaba yali musajja mugabi era Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyaterekako nti kensitookinga emmere
njajiri encho njajiri ako wiki nga waliwo atalina nedda buli kye yabeeranga nakyo yakigabanga bugabi talina tatereke ebyo byaffe ebyolwala ebyokutereka mbu otereke nga waliwo abafa enjala ebyo teyabirina yalyanga ya lunaku enkya nalwo lujja kutuuka Allah ajja mugabirira oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bannabbi bonna mu ekyo tebamwenkanankana mu kyokugaba wala yaruddu alaina ahadun huna era wano oli tatusala ekirimi n'atugamba nti kijja kitya ekyo okugamba nti mukola omukaarana mugeraageranya wakati w'abannabbi mukola omukaarana mugeraageranya wakati w'abannabbi n'okulaga nti ono asinga ono tasinga ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam abeera ng'agamba mu hadithi entuufu imaamu Abu Dawud at-Tayalisi gye yabeera ng'aleeta mu kitabo kye nabeera nga nabbi agamba nti la tufaddilu baina al-anbiya temusukkulumyanga wakati w'abannabbi noga ono yasinga temuddawo ne mukola mukarana eyo okugeraageranya hadith weeri oli ayinza otukuba ekibi n'atugamba muyinza mutya okukola ekyo Imaamu al-Busiri ayinza otya okwogera ebigambo ng'ebyo n'akalana wakati w'abannabbi nti nabbi asukkuluma bannabbi biki ate nga nabbi yatugaana okusukkulumyangana wakati w'abannabbi wal jawab oyo no tumwanukula nga tumugamba nti hadith eno tewagitegeera egamba nti la tufaddilu baina al-anbiya temusukkulumya wakati w'abannabbi olw'ensonga teyoogera kukwogera wakati w'abannabbi n'abannabbi fadailu zaabwe bye balina mu fadailu bye balina mu madaala gaabwe tetugaana kubyogera wabula tugaana kuba faddala bima yastalizimu naqsa etugaana okubasiŋŋanya oba okubagulubiziŋŋanya kwekyo ekireetera okubeera nti abamu bakubyemu ebituli oba mpuliriza bulungi n'obeeranga ogamba nabbi gundi ani asinga n'ogamba gundi yasinga mu ngeri nga ono gwogambye nti bamusinga yo mukubyemu ebituli amma okugamba ogambye nti ono yasinga ng'osinziira ku bujulizi ne ku kituufu ekiri kuliyo ku gurawundi oba ekimanyikiddwa mwana wattu oba tokoze ekyo oba tokoze musange era hadithi tekugaana lwaki olw'ensonga ne Allah subhanahu wa ta'ala yabyogera mu Qur'an yakola dda tafdilu yasiŋŋanya dda wakati w'abannabbi n'agamba nti tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd nti bannabbi bemulaba abo mwana twabeera nga tusukkulumya wakati waabwe ono asinga ku munene ono asinga ku munene webityo nga ffenna tukimanya bulungi ennyo nti bannabbi mwana wattu abakulembezebwa be ba ulul azmi mina rusuli abasinga okunyigirizibwa ennyo mu babaka amanyikiddwa abataano ngera Allah bakola ki bw'aboogera mu surat shura embasa erabidde nga bw'aboogera wagamba atya shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayk wama wasayna bihi musa wa isa ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi kama qala subhanahu wa ta'ala nabiranga abogera wanga era yabogera mu surati al-ahzab nti wa idh akhadhna minan nabiyyina mithaqahum wa minka nazo kana yogera ku nabbi wa minka wa idh akhadhna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin na yogera nabbi nuh wa ibrahim na yogera ibrahim wa musa na yogera musa wa isa ibn maryam na yogera nabbi isa kati aya nyingi zajjanga na Allah yogera bannabbi aba batano nuhu ibrahim ne nabi muhammadi ne nabi musa ne isa batano abo aya zajjanga nyingi zikola kinga zibogerako bonga bo era ne mu surati al-ahqaf yabogerako nga bayita ulul azmi minar rusuli abasinga okubona n'okunyigiriza ennyo mu kimu babaka oba okunyigirizibwa ennyo nga nabo bali batano etubogedde nti nabbi muhammad yakulembera mu bo nekuddako nabbi musa nekuddako nabbi isa nekuddako nabbi ibrahim nosembayo nabbi nuhu alayhi ssalam bonna Allah abeerenga sebingana ebikubo abo bayitibwa baani bebayitibwa ba ulul azmi minar rusul abaka abasinga okukola ki okunyigirizibwa ennyo kati abo abataano mwana wattu we bakulembeze babe basinga ku bannabbi bonna abasigadde n'ababaka abo abataano ate nabo bennyini
abasinga ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kenyini abakola ki abasinga. Era nga twalabidde hadithi nga Nabi kenyini yayogerako nti ana sayyidi walad adam wala fakhr, nze akulira abaana Adamu bonna ate nga abaana Adamu mwingiramu ne bannabbi. Wala fakhr ate mweche Nabbi agamba nti sewaana. Mu riwayat ezajja ku hadithi eyo yayogera n'agamba nti wa Adamu wa man dunahu tahta liwa'i, nti ne Adamu yennyini n'abali wansi we bonna bali wansi wa bendera yange, bagenda bali wansi wa bendera yange. Oyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas bwe yali avunula aya Allah subhanahu wa ta'ala egamba nti tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, yagamba al-muradu bil ba'd al-awwali Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Allah je yayagala mu ba'd ene soka yali ategezamu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tilka rusul yantabaka faddalna ba'dahum, twabeeranga tubasukulumya ku Nabi Muhammad ala ba'd kubasigadde, twabeeranga tusukulumya Nabi Muhammad kubasigadde. Faddalna ba'dahum yani twasukulumya Nabi Muhammad ala ba'd kubasigadde. Ba'd ene soka yajivuna tetegeeza Muhammad. Ibn Abbas naye tukiraba mu tafasiri ezenjawulo kibeera nti kituufu ddala okukola mukarano oba okugerageranya bannabbi ku Nabi Muhammad n'okulaga Nabi Muhammad abasinga si kye kyagenderwa mu hadithi eno egamba nti la tufaddilu baina al-anbiya. Olwo ekyali kitegeezebwamu okubeera nti obakolako mukarano oba obagerageranya mu ngeri nti abalala oba bakubiyemu ebituli, amma okwogera obwogezi buli omu mawakifu ye buli omu kyali n'okunnyonnyola nti ono asinga ono mu kino ono asinga ono mu kiri, oba nti ono ddala asinga ono oli ali kino, ekimwana tekikola ki ekigaanibwa. Olw'ensonga nti innana mwana tuffe situgamba nti abalala tebalina fadaili, tebalina byamagero oba tebalina madaala manene, nedda, wabula tukakasa nabo balina amadaala manene era banene era waggulu, lakini nabbiya akmal, naye nabbi abakola ki yabasinga mu ekyo. Agenda ku baiti yaffe yana n'agamba nti wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami, ti bonna era bannabbi stiru min rasulillahi multamisu, ku nabbi kwe bakola ki, ku nabbi kwe beekwata, gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami, bonna beekutte kwani, beekutte ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Gharfan min al-bahri, ng'abamu mu bo balinga abakola ki, abayoola ku nnyanja, basena ku nnyanja, yani nabbi yennyanja. Kati wano Imam al-Busiri yafaanana nabbi nti yennyanja, abamu basenako, aw rashfan min ad-diyami, oba abamu bamuyonkako buyonsi ng'omuntu bw'anaayonka ku diyam. Ad-diyam kitegeeza al-matarul ghazil, amazzi amangi ag'enkuba ng'etonnye, nojja n'okwatako bwoti n'onywako bwoti, kuyonkako buyonsi, oba kitegeera. Ar-rashfu kitegeeza al-massu, ekigambo rashfan kiva mu kigambo ar-rashfu ekitegeezebwa al-massu, okuyonkako oba okuyonkako buyonsi ku mazzi amangi ag'enkuba agatonnya. Kitegeeza tebalina bye bakola ki, tebalina bye bamukwata mu nsonga za irimu wadde mu mpisa wadde ebintu bye tulabye oba mbitendo ebikulembere bye tulabye. Bonna just batuulako butozi, bali ku nnyanja nga gwe bonaakwata akakopo nga kano n'osena mu nnyanja, oba tolina kyogijjeeko, oba kitegeera, oba onaakakwata n'okateeka mu nkuba ennyingi ne kajjula, oba tolina kyokoze eki, oba tolina nkuba eyo kyogijjeeko stiiru. Ekibeera nti oyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Agenda maaso mu baiti eyana mwemu n'agamba nti wawaqifuuna ladayhi inda haddihimi min nuqtati al-ilmi aw min shaklati al-hikami, inti era stiiru bannabbi abo waqifuuna ladayhi inda haddihimi, bamukomaawo ku haddi yaabwe, ku kigero kyabwe Allah kye yabawaako, bwe bamukoma. Obumpuliriza bulungi, bakoma bukomi awo ku kigero kyabwe Allah kye yabawaako, bawe bakoma min nuqtati al-ilmi,
nga tugenda mu irimu balina katonda balinga balina katonde kuye balinga balina katondo nukta al-ilm kalinga katondo butondo ku irimu ejalina au min shakilatil hikami oba just kukashakla kukasaze busaze wetudda ku bya hikam ku magezi bombliza bulungi wetudda ku hikam ku magezi balina katondo butondo bya irimu ku irimu ye ate wetudda ku magezi ku hikima mana tubalina ki balina kashakili ketuyinza okugamba nti ngaakasaze obusaze bwekati bombliza bulungi awo webali yani bwe batandi we bakoma ate yebiranga ntandikwaye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama bayyanahu nawe tubirabye nti Nabi sallallahu alaihi wasallam abeeranga akola ki yabeeranga abasukulumako bannabbi bonna bombliza bulungi nagenda mu baiti yaffe yana mu ebbiri n'agamba nti fa huwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu tolwensonga nti nabbi gwe twogerako mwana wattu huwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu yoyo eyajjulirira oba ayina obujjuvu fi ma'anahu ategeeza mu mpisa ze fi akhlaqihi albatina empisa ze ez'omunda zijuvu zajjulirira oba yajjulirira mundamwe wa suratuhu ne kungulu kwe bw'omulaba bwoti yajjulirira talina kimukenderako bompuliza bulungi thumma astafahu habiban bari'un nasami kyokka nga ebyo natubiza ku bbali ate twesanga Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga akola ki istafahu yamulondayo habiban nga mukwano gwe Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'abantu omutonzi w'abantu bari'un nasami bari ukitegeeza omulezi annasami be bantu jamu nasama be bantu nasama be annas nasama ye al-insan nasami be annas be bantu kati agambye nti oluvannyuma lw'okubeera nti fena tukimanyi nti nabbi yajjulirira munda ne kungulu yatuukirira munda ne kungulu alama bayyanahu nga twabirabye nti yasukkuluma mu mpisa yasukkuluma mu bulungi ne kungulu ne mukutere ne mu kifaananyi kye mwalabikira kyokka ebyo nanga tubiza ku bbali Allah yamulondanga ki Allah yamulondanga mukwano gwe fena tukimanyi bulungi nnyo nti Allah mu bitonde yalondayo nabbi ngani nga mukwano gwe yalondayo nabbi nga mukwano gwe mumbiliza bulungi Allah yamulondayo nga mukwano gwe habiba Allah mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyokka kimala okumufuula waggulu ennyo mu madaala agenda mu maaso mu baiti yaffe yana mu esatu n'agamba nti munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghayru munqasimi munazzah yani taina kimwefaananyiriza kimwegattako an sharik ajjibwako obumbuliza bulungi ajjibwako tateekebwako an sharik tateekebwako muntu yenna fi mahasinihi mu birungi bye byalina taina kimugattibwako mu birungi bye byalina toyina muntu wena kuleeta ogambe nti ono anaafasa n'ennabbi oba balinawo engeri yaki mu ngeri y'okusiŋŋaŋŋana mu birungi obumbuliza bulungi nedda talina kimugattibwako mu birungi bye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tomugattako bantu balala bonna tobaan ayogerera mbantu toyina muntu yenna gwomugeraageranyako mu bulungi bwe fajawharul husni fihi ghayru munqasim nti ye jawharu oba kye tuyita ekikolo alhusni ekyobulungi muye fihi ekiri mu nabbi ghayru munqasim tekyeyawulamu nti kigendeko ewalala kisaasaaneko mbalala kiri muye yekka ghayru munqasim tekyeyawulamu kiri muye yekka ekyobulungi bulira okutegeera nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyobulungi kiri muye yekka oli wano ayinza otugamba nti era tulabanga abantu abalala balina ebintu ebimu nga nabbi byalina balina ebintu ebimu tugamba nti abo bonna bye balina bwe bakomayo entandikwa ya nabbi buli gwomanyi omuntu alina ekirungi kyonna kyomanyi nti kirungi wakoma mu kubeera nakyo ate ye entandikwa ya nabbi kitegeeza tewali mukaala tewali kugerageranya wakati we
ni nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate yali bilala nnyo. Baada Imam Busiri watenda nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda maaso mu baiti yaffe yana mwenya namogerako n'agamba nti da'a madda'atuhu an-nasara fi nabiyihim, nti kale obanga owulidde ebyo byali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bw'obiwulidde byonna, da'a madda'atuhu an-nasara fi nabiyihim, wabula weewalire ddala madda'atuhu an-nasara, abanaswara ayo tuyinza okuyita ng'abakristaayo kye babeera nga bakola ki, nga boogera ate ku nabbi waabwe. Ekyo kyewale abanaswara kye bayogera ku nabbi waabwe, bayogera ki ekyo? Qaalu huwa Allah, bagamba ye Katonda, au huwa ibnullah, oba nti mwana wa Allah. Nga Allah bwakimwezawo mu Qur'ani n'agamba nti waqalat an-nasara Isa ibn waqalat an-nasara al-masih ibnullah, abanaswara bagamba nti Isa mwana wa Katonda. Ate mu aya endala ne bagamba nti waqalu laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam, tibakafura bagamba nti Yesu Allah ye Yesu, oba nti Yesu ye Allah. Ate abala ne bagamba huwa thalithu thalatha, omukubasatu. Bina bikola ki? Bifaanagana, byezingira mu kubeera nti bagamba nti Katonda. Kati Imam Busiri agamba nti da'a madda'atuhu an-nasara, ekyo gwe kyewali tokyogera, togamba nti Katonda, aye togamba nti nabbi Muhammad mwana wa Katonda. Tomuyita Katonda, tomutuusa ku ddaala bwa Katonda, ate era tomuyita mwana wa Katonda. Ekyo tokituukako olw'ensonga nti Allah yalaga nti abaayogera ebyo laqad kafaru, bakafuwala. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekennyini yatugamba nti la taturuni, temungulumiza kama atarati naswara Isa bin Maryam, nga bw'olaba abanaswara oba abakristaayo bwe bagulumiza nabbi waabwe Yesu mutabani wa Maryamu, ne bagamba nti ibnullah, nti mutabani wa Allah, oba ne bagamba nti huwa Allah, oba nti ye Allah. Gwekyo kyewale. Bw'omala okukyewala, wahkum bima shi'ta madhan fihi, beera ng'omulamulako buli kyonna ky'omanyi mu birungi ng'omutenda, wahtakimi, ate obeere mugezi nnyo mu kumutenda. Londa ebitende ebikola ki? Ebirungi. Kozesa hikima, londa ebitende ebirungi ebimujyamu obulungi ennyo by'oba okozesa. Bwe kasita omala omuggyako ekyobwa Katonda, notamuyita Katonda, notamuyita mwana wa Katonda, era notamutenda na bitendo bya Katonda, beera ng'okola ki? Beera ng'omuyita byonna by'oyagala, muwaane kyonna ky'oyagala, ebbanga ly'omala okozesa hikima, nga olonzeeyo ebitende ebimujyamu, kozesa amagezi, tomalaga mutenda na by'oyagadde. Ihtakim. Abamanyambe bali bavunula burude eno oba baiti eno, bagamba nti ekigambo kyagambye nti wahkum bima shi'ta madhan fihi, wahkum ay wajadil, beera ng'onakasha owakanya abagezaako okuwakanya mu kino, ng'ofuba okulaba nti otenda nabbi sallallahu alaihi wasallam, tobakkiriza kukuleetako lujanja. Naqishhum, beera ng'oba nakasha bawakanye, bajadale, bakoleko olutalo ng'owaana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebbanga ly'omala nga gwe tokoze eki, tomuyise Katonda, tomuyise mwana wa Katonda, tomutenze na bitendo bya Katonda, oba bitendo bya Katonda. Bambuliza bulungi. Kati bwati Imam Busiri bwakola ki? Bwatugamba era ng'ekyo kyayogera kituufu nnyo, olw'ensonga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaanidde okubeera nti akola ki? Asuutibwa. Agwanidde okubeera nti asuutibwa. Era twabiraba mu bitundu byaffe byakulembera nti basahaba baakikolera ddala ekyo ekyokubeera nti bamusuutanga, baasukulumya mu kubeera nti bamusuuta. Bambuliza bulungi. Nekibeera nti kinywevu nnyo ekyokusuuta nabbi sallallahu alaihi wasallam, kinywevu. Olw'ensonga nti wano oli ayinza otugamba nti ezaayi kijja kitya okubeera nti Imam Busiri yasanyesera kubeera nti nabbi alina okusuutibwa. Abaffe eyo ibaada okusinza oba nedda, tugamba nti ekirimu empeera nnyingi era kikubirizibwa, olw'ensonga nti basaba bakikola, era ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nabeera ng'akola ki? Ng'abakoneramu sitampu mu ekyo. Nekibeera nti awo wennyini bwe tugenda okubeera nga tukola ki? Nedda tugenda kukoma ku baiti yaffe oba ku kitondomi kyaffe ekyana mu omukaaga. Ekyana mu omukaaga oba ekyana mu musanvu. Tulabe baiti zaffe zino esatu ezisigaddeyo, tubeere nga tuggalawo omusomo gwaffe. Agamba nti baiti eyana mu ettaano, wansubu ila dhatihi ma shi'ta min sharafi istinaf
ayongereza kubikulembedde nga akugambye nti beera nga omutenda n'ekyo kyonna kyoyagala ebbanga lyomala nga tomuyise Katonda ate omulondera ebitende ebirungi. Agamba nti era stiru insumu ila dhatihi, gwe muteekeko byonna byeyagadde maashi ita byonna byeyagadde min sharafi mu bitiibwa, olw'ensonga nti buli kitiibwa kyonna ekiri wansi w'obwakatonda kiba kifuuse kiba kigwanidde Nabbi sallallahu alaihi wasallam era tekiba kyamaanyi ku ye. Gwe kasita tomuyita Katonda, kasita tomuyita mwana wa Katonda, muyite kyonna kyoyagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam akigwana mu bitiibwa. Kati agamba nti wansubu ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansubu ila qadrihi ma shi'ta min 'idhami, era n'eddaala lye beera ng'okola kingoolirinnyisa, muyite kyonna kyoyagala mu madaala aga waggulu ebbanga lyomala nga tokoze eki, ebbanga lyomala nga tomuyise Katonda oba omwana wa Katonda, gwe muyite byonna byoyagadde ebitiibwa ebisigadde byonna kasita ebbanga lyomala nga tomukoze eki, tokoze ekiri abanaswala kye baakola ku nabbi waabwe. Wano mweno Baiti Imam al-Busiri yali agezaako okuradda abo abagamba oba eno Baiti solo gikozesa okuzzaayo ekigambo kyabagamba nti Imam al-Busiri yabeera nga akola ki, ng'akola shiriki mu buruda yeno, yabeera nga agatta ku Allah mu buruda yeno, yani Imam al-Busiri yabeera nga asukkulumya mu kuwana nabbi wa mu kumusuuta, n'atuuka okubeera nti akola kyamutenda n'ebitendo by'obwa Katonda. Tumugamba nti ayogere ekyo ti Imam al-Busiri yake nnyini amala okugamba nti bwe weesonyiwe oba beera nga kyofubako bakyossaako essira butatuusa nabbi ku ddaala bwa Katonda. Kati Zaaya ayinza ate y'okubeera nti akola ki, eyo kyennyini ate yakikola nekibeera nti yalina okubeera nga mwaba atategeera bigambo bye nga mwetaaga mubitegeere mutegeere entuufu, wa hadha huwa alhaq, era nga ekyo kituufu temwabitegeera, oba okubeera nga mwabitegeera naye nga mwagala sitira okubeera nti mukola ki, omusajja mumusibako amatu g'embuzi mumukyayisa abantu. Naye nga ekituufu tebamanyi bonna beegatta nti buruda Imam al-Busiri teriimu shiriki yenna alladhi yadda'ihi al-wahabiyya, nga abawahabi bakola ki bakyogera nti erimu shiriki. Amanyi bonna ebyase byakulemberanga abawahabi tebannajja baali tebakola ki, tebamulaba oyo shiriki. Kati kijja kito okubeera nti ate baba abawahabi bajja ne bamulaba oluvannyuma lw'abamanyi. Nekibeera nti ekigambo kyabwe ekyo kinafu nnyo. Imam al-Busiri okugamba nti dama da'atuhu an-nasara, weewala ebyo abanaswala bye bayita nabbi waabwe ndi mwana wa Katonda, mwana wattu, kimala okulaga nti ye yali alaba nti nabbi tasobola kutuuka ku ddaala lya Katonda, era teyamutendako na kitendo kyonna kiraga nti ali ku ddaala lya Katonda. Tugambye nti agambye nti wansubu ila dhatihi ma shi'ta min sharafi, beera ng'omuteekako kyonna ekitiibwa ky'oyagala ekitali kya bwa Katonda oba omwana wa Katonda. Wansubu ila qadrihi ma shi'ta min 'idhami, n'obunene bwonna bw'oyagala gwe muteekeko bumujjamu era bumugwanidde. Bumpuliriza bulungi. Oli ayinza otugamba nti kati kyemugamba nti nabbi asinga bamalayika, oli ayinza okugamba abaffe nabbi asinga bamalayika. Aljawab okwanukula nti nabbi si yekka asinga bamalayika, ekibuuzo kikyamu. Ekibuuzo olina kubuuza abaffe omuntu ne bamalayika ani asinga eddaala oba ekitiibwa. Ng'ekituufu kiri nti mu aqida y'aba ahli sunna wal jamaa oba mu nzikiriza y'aba ahli sunna wal jamaa nti omuntu omulongoofu al-abdu salihu oba al-insanu salihu, omuntu omulongoofu abeera asinga bamalayika eddaala eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Olw'ensonga nti bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala bo Allah teyabakola ki, teyabagezesa na shahawa, teyabateerawo challenge ya kubeera nti balina obwagazi obuyinza okubasindikiriza okukola ebikyamu. Wabula hum majibuluuna ala taa, bo Allah yabatonda nga tabiya yaabwe oba necha yaabwe bo baliwo okutya buti Allah na kumugondera. Naye ate bo abantu balina challenge y'okubeera nti balina shahawa, balina obwagazi obubasindikiriza okukola ebikyamu. Kati omuntu yenna agezezzaako okubeera nti alwanyisa obwagazi bwe ne shahawa ye ne shaitani ze zonna n'abeera nga azirwanyisa, n'ate Allah subhanahu wa ta'ala bulungi era n'ateeka ebyo byamulagira mu nkola, oyo n'abeera mu ddaala lya waggulu nnyo ne bamalayika aba basukkulumye. Kati bwe kibanga bwe kityo ku muntu yenna owa bulijjo asigadde, fama abaaluka binnabi sallallahu alaihi wasallam, ate kiri kitya ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi bonna, kitegeeza nti ate bo bali mu ddaala lya waggulu nnyo era basingira ddala bamalayika. Alama bayyannaahu nga bwe tukinnyonnyodde. Nekibeera nti eyo aqida y'aba ahli sunna wal jamaa eyo nzikiriza tetugizannyiramu. Omuntu nga mulongoofu atuukirize bye Allah bye yamulagira,
agezaako okulwanyisa omutima gwe ne shahawa ye, agezaako okulwanyisa shaitan, aba asingira ddala malayika eddaala eri Allah subhanahu wa ta'ala, era abeera mulungi eri Allah okusinga bamalayika. Lwaki? Lwensonga tugambye nti bamalayika bo majibuluna ala taa, bo baliwo okubeera nti bagondera bugondezi Allah kyekyabatondesa. Naye ate gwe omuntu olina ebigezo nga singa obiyita oba basinze, olw'ensonga nti omuntu gwe bayisa obuyisa nga tayise mu kigezo, ne gwe bayisizza nga amaze kuyita mu kigezo, tekiri mu kubuzabuza nti ayise mu kigezo yaba asinga eddaala era yaba asinze amaanyi. Mbompuliriza bulungi. Ekyo nno nakyo tubeere nga tukitegeera bulungi, olw'ensonga nti kiri muhimu jidda, kikulu nnyo. Mbompuliriza bulungi. Awo nno nawo waliwo amasala genjagala tukhade, genjagala tuyingiremu nga sunaba kubeera tukola ki, nga sunaba kubeera tumaliriza omusomo gwaffe, newankubadde nti tuyinza okugamaliriza mu kitundu kyaffe ekijja okuddako mu maaso. Masala ki? Ge masala agagamba nti abaffe bamalayika basobola okujemera Allah oba nedda. Bamalayika ba Allah basobola okujemera Allah oba nedda. Olw'ensonga tugambye nti bo batondebwa kubeera nti bakola ki? Bagondera bugondezi Allah, tebalina shahawat. Naye abaffe bamalayika bonna basobola okujemera Allah oba bonna baliwo okumugondera. Ekyo nno mwana twaga masala tujja gatandikirako mu kitundu kyaffe ekijja okuddako biidhinillahi ta'ala, tubeere nga tugakhadwa tugayingiramu era tunyonyole ekituufu kugo. Mbompuliriza bulungi. Baiti yaffe esembayo Imam al-Busiri agamba mu baiti eyana mu mukaaga nti fa inna fadla rasulillahi laysa lahu, bw'amaze okugamba nti beera nga omuyita kyonna kyoyagala mu bitiibwa n'embirungi ne mu madaala, kubanga tomuyise Katonda oba omwana wa Katonda. Amaliza n'agamba nti fa inna olw'ensonga nti gwe kimanye mazima ddala nti fadla rasulillah, obulungi bwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa lahu haddun, tebuliiko kkomo. Fayuriba anhu natiqun bifami fayufsiha, ekigambo fayuriba maanahu amakulu gaakyo fayufsiha, nobeeranga osobola okwogera eddaala lye werikoma. Tosobola kwogera eddaala lye werikoma gwe nga gwe omuntu ayogera n'ebigambo. Ompuliriza bulungi. Nekibeera nti wekiba nti obulungi bwe tebuliiko kkomo, tebuliiko ddaala gwe tosobola kwogera gwe ng'omwogezi, mwana wa tosobola kukola ki? Tosobola tugamba nti mukome wano nga mumutenda, tosobola tugamba. Ompuliriza bulungi. Mu baiti eno oli ayinza okulowooza nti Imam al-Busiri agamba nti obulungi bwa nabbi tebuliiko kkomo. Ekiyinza okuleetera omuntu okulowooza nti yamutuusa ne ku ddaala ewa Katonda. Nedda, wanaakugambye tebuliko kkomo eririmu qayyad. Qayyid kyoba eririko olukomera ki lwe yaliteekako nti fayuriba anhu natiqun bifami, gw'omwogezi lyosobola otugamba nti ekkomo lye lyerine obulungi bw'ekkomere bukoma wano, oba obulungi bwe bulina ekkomo likoma wano. Gwayogera tosobola ditugamba, wa illa tukutahadda tukuchallenging ojje olitugambe nti likoma wano. Obumpuliriza bulungi. Kati Imam al-Busiri kyagezaako kutegeeza ano nti obulungi bwa nabbi tebulina kkomo, gwe nga gwe tosobola otugamba nti lyerino wali eriri. Nekibeera nti oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era Imam al-Busiri bw'ati bwamwogerako, era nga byayogera ddala bintu bituufu, tebirimu kubuusabuusa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujja kusukka wano tusinkane mu kitundu kyaffe ekiddako biidhinillahi ta'ala, nga tukyagenda mu maaso n'okuvunula buruda ya imamu waffe Imam al-Busiri. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.